Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Olwaleero twagala okwogera ku nsonga efuuse ekizibu kati mu community gye tuwangaalira. Ensonga eno ng'ekwatagana n'abavubuka ennaku zino abagenda mu maka abazadde b'abawala ne basabayo abawala naye ng'ekigendererwa kye kyalina kyakumanya kikula kya muwala ono talinaamu niya yakutula naye kumutwala mu bufumbo, wabula ayagala mutegeera yakula atya. Bamala akaseera katono nnyo n'amugamba nti nze mpulira sikyakwagala, noonyaako ku makubo amalala, genda noonye obulamu obulala. Embeera eno egenze ekula naye ng'ate ejja kutuleetera obuzibu bw'amaanyi nnyo mu communities zaffe. Ate naawe akikola manya nti Allah subhanahu wa ta'ala kyokola kyakusasula. Ebbanga lijja kutuuka nga naawe olina abawala, kubamu akafaananyi nga oli yazze mu maka gammwe n'atwala mwannyoko, kale nga bw'otanakuza baana atute mwannyoko musanyuse mu maka, embaga mugiyimirizaawo, abantu mubayise okubeerawo ng'abajulizi. Ne wayita omwezi gumu, ebiri, esatu oba omwaka n'omulaba ng'akumyewo nga talina kyakuwa nti kino kye nakoze mutabani wammwe oba mukoddomi wammwe gwe mwampa, wabula bwakeera bukeezi ku makya n'agamba nti awulira takyanjagala, awulira kwegamba. Embeera eyo erina obuzibu bunene bw'ejja okuleeta mu community. Ensonga y'obufumbo tumaze ebbanga ddene nga tugyogerako. Pulojekiti y'obufumbo si pulojekiti yakuzanyiramu ng'abantu bwe bakiraba era nga bwe bakikola. Eri ibaada eyeetagisa okuba nga ogiyingiramu ng'ogyetegekedde ate ng'okimanyi nti kyoyingiramu kiriko enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ekisooka, tulekeraawo okupapa ffenna abaana abavubuka ab'obulenzi n'ab'obuwala, tulekeraawo okupapa ku mbeera y'obufumbo. Oweekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatuyigiriza entandikwa y'obufumbo kubeera ddala nga butandika, n'atwebaza nnyo okupapa, n'atuwa amakubo ge tuyitamu okunoonya ani g'ogenda okubeera naye. Naye bino oluusi bibeerawo olw'okupapa kw'abaana abalenzi oba abaana ab'obuwala. Kijja kitya nti omuntu gwe wasiimye n'ogenda mu maka ga kitaawe n'omusabayo, olwaleero otuuka mu mwezi gumu, ebiri, nti ate nze sikyayagala muwala oyo oba sikyayagala muvubuka oyo. Embeera eyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagitwewaza nnyo. Tunkahu lmar'atu li arba', bwe tubanga tunoonya omwana omuwala tumunoonyeze mu nsonga nnya. Naye Nabbi yayongerako ensonga eyasembayo n'agissaako nnyo essira, n'agamba nti fadhfaru bidhaati ddiini, teri kitumenya nga butanoonya bantu nga balina eddiini. Abantu anoonya omuntu amanyi obulamu buno obwa bulijjo, abalala banoonya alina ssente, ne beerabira ensonga enkulu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gyassaako essira. Nabbi yagamba ensonga ezennya lijamaaliha, yayogera ku bulungi. Obulungi bw'omuwala kirungi okubeera nga mulungi, kubanga anaakusanyusa mu mbeera zonna ez'obufumbo. Limaaliha, Nabbi yayogera ku maali. Tewali kizibu singa omuntu awanoonyeza omuwala lwa maali gy'alina. Lihasabiha, olwa famire gy'avaamu nga y'amaanyi. Nabbi n'agamba nti lidiiniha, n'ayogera ku nsonga y'eddiini. Bwe yatuukaawo ku ddiini n'agamba nti fadhfaru bidhaati ddiini taribati yadaaka. Oba oyagala okuwona ebizibu byonna ebiri mu bufumbo, omuwala ng'alina eddiini gw'oba onoonya. Kati ku sayidi y'omwami, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti idha ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawwijuuhu. Omuntu ajjanga gye muli ne mumufumbiza muwala wammwe, mutunuulire ensonga bbiri. Omuntu oyo man tardawna diinahu, kasoosiima eddiini ye, wa khuluqahu, n'empisa, fazawwijuuhu, gwe bamufumbiza. Naye ffe kati tupapira ku bintu birala nnyo. Omwana ono alina ssente, omwana ono alina kino, yaguze emmotoka, aguze emmotoka, yes,
naye kiki kyalina kyagenda okukumirako muwalawo eddiini yegenda okumufuga singa Allah akutaasa n'abanga kyomulabyemu akirina n'ayongerako eddiini kyekigenda okumuyamba. Naye singa aba talina ddiini togeza bannange obufumbo bwe butuuse tufeeyo nnyo okulaba nga tetupapa ku mbeera eno. Naye tulabula nnyo abaana ab'obulenzi abatandise omuze ogwogenda okuzannyira ku baana b'abantu ng'omutwalako mwezi gumu ebiri n'ogamba nti oyo mu mazzi kati njagala mulala. Embeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubatuusaako obuzibu, ate oluvannyuma nammwe bwennyini bwe munaaba muzadde abaana abammwe Allah subhanahu wa ta'ala agenda kibasasula kye mukoze bawala ba bannammwe. Temulowooza nti kijja kukoma awo ku abo naye nammwe kijja batuukako. Ofune ku bulumi bwe watuusa ku muzadde w'omuwala oyo gwe watwala n'omusuula awo nga talina musango gwakoze. N'olwekyo twetereeze ku nsonga eyo tufune obulamu obulungi mu bufumbo bwaffe. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.